amanya yenze Jona Muwanguzi mumanyi nga producer Jona ndowooza ze producer asinze okukolera Daudi Mugema ennyimba ennyingi ennyo newankubadde nga alina abaproducer abalala bamukoleddeko. Daudi Mugema oyo mumanyiko ebintu bingi nnyo kubanga okutuuka okuba ku lunaku luno obuzibu bwonna bwatandika ndi naye baatusiba ffenna. Nze nkulowooza kwange nti obuzibu gye bwasibukira baatusiba Mugema oyo ne bamututokyalinga nnyo bamuyisa bubi nnyo. Kati nze nawona lwa nsonga banta nga neripootinga Mugema yagamba okweripootinga gye baatusibira. Kati bwe bamutwala ekireka eyo gye yafunira problem bamutokyalinga nnyo mu mugongo gwe bamwokya ebintu era omugongo gwa Mugema gubadde gulina enkovu nyingi nnyo mu mugongo. Ebigere babiteeka mu baafu ne bimwokya mu bbanga ttono nnyo n'atandika okukaaba ebigere n'agendako emulago omukebera ne bamugamba kansa ate ne baddamu okebera nga si kansa. Kati n'abeerawo nga tamanyi kituufu kyeki. Olunaku lwakyalomu ngenda okulaba muganda wange sikyamulabako nemukubira kasimu ne muganda naye wabulirawa? Naŋŋamba ndi waka naye wendi ndiwonzekka. Nentwala okuvunaanyizibwa ne ŋŋenda munoonyaako. Bwe natuukayo nina mukwano gwange bamuyita Ddaani ne tusanga mwami Mugema oyo nga ekigere kivunze kyonna kifaanana bubi kyonna kitonya bwe kiti. Ne mubuuza olina omuntu gwe wagambako yenna nga talina gwe yagambako yenna kaabe muganda we kaabeeraani. Ne mugamba kino si kituufu. Nanneegayirira nnyo obutagamba muntu yenna naŋŋamba alina treatment ye gy'afuna gy'alowooza. Ngenda okulaba ekintu ekyo nga si kituufu. Nze ne musuubiza sijja kwogera kintu kyonna. Kakati bwe nvaayo ne nkubira Dokita Kwefu Lukuta. Dokita Kwefu kwe kutandika okunoonyereza ku kintu ekyo n'asasanya amawulire wonna era kwe kufuna obujjanjabi bwe yafuna. Naye Mugema abadde awonye nga nengatta ayambala kati ne ku stage yaddayo. Naye alina obulwadde bwe yafuna bwe mbadde simanyiiko mu like nga 2 weeks back oba mwezi guweze badde sikyamulaba nnaku zino. Naye nga bwemukubira kaŋŋamba ndi mulwadde gye ndi ewaka alina gy'abadde abeera eyo simanyiiyo naye nga alina gy'abadde abeera. Kakati nasembeyo okuwulira amawulire ku Sande nga baŋŋamba nti Daudi Mugema amaaso ge gavaamu maziga, eriiso erimu lirwadde, ayambala na gaalubindi naye livaamu n'omusaayi. Asaabitegedde ku Sande. Kati ku Mande ndowooza n'asimbula ne bagenda eggulu naye nga ayambala gaalubindi n'obulwadde saabutegeerako obwo. Kati badde ndi wange waka Samisaaki yankubidde ng'abimbuuzaako nange ne neekanga. So yeyo embeera byebyo byange bannaye sirina bigambo bingi nnyo. Mpozi waliwo omwami ambuuziza ekibuuzo wano eky'oluyimba olusembeyo olwa Daudi Mugema. Ensonga za Daudi Mugema zempulira mbu bya ddogo ze sizimanyiiko. Nze ndi producer nkolera bayimbi, muyimbi wajja ne oluyimba lwe ne concept ye ze nkola bukozi kuba abansasudde. Siina buvunaanyizibwa ku bigambo ebyo byayimba. Obuvunaanyizibwa bwange bwa bidongo by'enkuba. Awo siinawo ansa. Byebyo byange kitalo ddala. Omwami oyo nga maneja wa Puulu nga n'ebyokuyimba tabiriimu. Naye omwami Ssekyewa gwe bava ku kyalo kumpi kyekimu ekyotera n'amugamba nti jangu tugende tutandika okuyiiza mu kuyimba. N'atandika mpola mpola okumulaga ekyokukola. Abadde afuuse omuyimbi omumanyi oba omuyimbi ow'amaanyi olw'ensonga nti Mugema nga muwandiisi
muyimbi ng'akwata peeni n'awandiika oluyimba. Oyo nno aba muyimbi ddala ate n'amala n'aluyimba. Konsati azikoze si ye muyimbi afudde nga talina waayise bawagizi be kubakuŋŋaanya. Akadde kano njagala okuyita Jona Pro waali waliwo omwami bamuyita Jona Pro producer ate ng'abadde mukwano nnyo gwa Mugema. Naawe Jona Pro jangu obeeko ebigambo by'obuwulira abakungubazi. Naye Jona nja kwagala wali ku stage waggulu bwe bagambye eno wansi bannamawulire bajja kuba